omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museven Tibuhabulwa akoze enkyukakyuka mu babaka abakiikirira gavumenti mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo era nga wano mu bitundu bya Buganda mu district ey'Ebuyikwe kaakano omubaka wa gavumenti atulayo yendegwe awa Namugenyi. Mu district y'Ebukomansimbi President Yoweri Kaguta Museveni alonze Sharon Yankunda ng'omubaka wa gavumenti atulayo ate district y'Ebutalejja Lubwama Sulaimani asigadde mubaka wa gavumenti atulayo. Mu district y'Ebuvumu omubaka wa gavumenti atulayo kaakano ye Debula Mwesigwa ate mu district y'Egomba omubaka wa gavumenti ye Charles Kyasanku ng'oyo ye mubaka wa gavumenti kaakano atulayo. Mu district y'Ekalangala Najjuma Juliet Senkole kaakano mbaka akiikirirayo gavumenti ya Uganda. Mu district y'Ekalungu kaakano mbaka wa gavumenti atulayo ye Pade Kayondo ate mu district y'Ekampala mbaka wa gavumenti ya Uganda atulayo ye Amina Lukanga. Mu district y'Ekasanda ombaka wa gavumenti ya Uganda atulayo kati ye Fibe Namulindwa. Mu district ey'Ekiboga ombaka wa gavumenti atulayo ye Mariam Seguya Nalubega ate mu district y'Ekayunga kaakano ombaka wa gavumenti atulayo ye Haji Nsereko Mutumba. Mu district ey'Ekyankwanzi omubaka wa gavumenti ya Uganda atulayo ye Badi Lusebyala. Mu district ey'Ekyotero omubaka wa gavumenti atulayo ye Eva Kabejja ate mu district ey'Eluweero kaakano omubaka wa gavumenti atulayo ye Richard Bwabye. Mu district ey'Elwengo omubaka wa gavumenti atulayo ye Moses Dumba. Mu district ey'Eryantonde Mbetejerize Godfrey alondeddwa okutuulayo ku lwa gavumenti ya Uganda ate mu district ey'Masaka Topista Senkungu ye mubaka wa gavumenti atulayo. Kaakano omubaka wa gavumenti omujja atula mu kibuga Masaka City ye Ronald Katende ate mu district ey'Emityana mu nkyukakyuka ezikoleddwa Aharikundira Africano yalondeddwa okutuulayo ku lwa gavumenti ya Uganda. Mu district y'Empigi kaakano omubaka wa gavumenti atulayo ye Sempala Kigozi. Mu district y'Emubendo omubaka wa gavumenti omujja ye Byabashayija Rosemary ate mu district y'Emukono omubaka wa gavumenti atulayo ye Nabitaka Fatuma Ndisaba. Mu district y'Nakaseke omubaka wa gavumenti atulayo ye Captain Yahaya Kakoza. Mu district y'Nakasongola ye Rose Birungi. Mu district ey'Erakai ye Sara Kiyimba kaakano yatulayo ku lwa gavumenti ya Uganda. Mu district ey'Ekalangala Nanyanzi Sala kaakano ye mubaka wa gavumenti. Mu district ey'Ekalungu ye Kagayiga Mariam Mugisha ng'abo nno bamyuka ate mu district ey'Ekampala kati amyuka nga yatuula Kampala Central ye Ndidde Yasini. Kampala nga nayo naatuula Kawempe ye Walugembe Sulaimani Juuko. Omumyuka atuula Makindi era mu Kampala ye Keita Kagabi Dorini. Omumyuka atuula Nakawa kaakano ye Dr. Kasimu Kamugisha ate ng'omumyuka atule Kampala nga naye atula Lubaga ye Bulola Herbert Anderson. Omumyuka atula Ekyotera ye Seruwaje Faizo. Omumyuka atula Ekiboga ye Muyambi Moses. Omumyuka atula Kayunga ye Mawerere Peter. Omumyuka atula Eruweero ye Fehera Mpalanyi Bosa. Omumyuka atula Erwengo ye Kambugu Robert. Omumyuka atula Eryantonde ye Namanya Jeremy. Omumyuka atula Masaka ye Teopista Mbabazi. Omumyuka atula Ekyankwanzi kaakano ye Perusi Kabale. Omumyuka ow'Amasaka naye ng'atuula Kimanya Kabonera ye Kateregga Musaazi Ahimedi. Omumyuka w'e Masaka naye ng'atuula Nyendo Mukungwe ye Nava Masituula. Ate ng'Emityana omumyuka atuulayo kaakano ye John Bosco Lubyayi. Omumyuka atula Mubende ya Abubeka Birungi. Omumyuka atula Emukono ye Kitambula Henry. Omumyuka atula Nakaseke ye Kaberuka Mariamu. Omumyuka w'omubaka wa gavumenti atula Nakasongola ye Mariam Lubegake. Omumyuka w'omubaka wa gavumenti atula Sembabule ye Were Yahaya. Ate ng'omumyuka omubaka wa gavumenti atule Wakiso naye ng'ono atwala Ntebe ye Jacqueline Kakunda. Omumyuka atwala Wakiso nga naye atula Kasangati ye Bayingana Maka. Omumyuka nga atula Kira ye Edi Mwanje. Ate omumyuka atula Wakiso Makindi ye Saabagabo ye Franka Kyaze. Omumyuka w'omubaka wa gavumenti mu Wakiso naye nga kati atula Nansana ye Nsubuga Ali Shafiki.
nga n'abalala bangi balondeddwa mu nkyukakyuka zino omukulu zaalangiridde. Mu ssaza Buwekula abantu babiri batemuddwa mu Muntisa Mubende mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu yalina ebikira ku bino. Abantu babiri batemuddwa Mubende mu ngeri ey'entiisa mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omwogezi wa poliisi mu bbendebendo lya Wamala Region Ulecho Kawala ategeezezza nti abagenzi kuliko Nannyombi Charlotte mwaka gumu n'ekitundu ng'ono yagudde mu kidiba ky'amazzi n'afa. Kwogatta ne Munaneeza Robert myaka 23 ng'ono yeefumitiddwa akambe mu lubuto akamujje mu budde. Bano bonna batuuze mu disitulikiti eno ey'e Mubende nga Nannyombi Charlotte abadde abeera ku kyalo k'Abasojjo ekisangibwa mu West Division mu Mubende Municipality, ate ye Munaneeza Robert abadde mutuuze ku kyalo Kayaana mu muluka gw'e Naluwondwa mu ggombolola y'e Madudu mu disitulikiti eno ey'e Mubende. Munaneeza okufa kiddiridde munne Patrick Jida ow'emyaka 18 okufunamu obutakkaanya naye baabadde mu bbaala n'alyoka ajjayo akambe ke yadde akwese mu jaketi n'akamufumita mu lubuto ekimuviiriddeko okufiira mu ddwaliro lya gavumenti erya Mubende Regional Referral Hospital. Poliisi e Mubende ekutte Patrick era nga mu kiseera kino egenda maaso n'okukola kunoonyereza. Ye maama w'omwana Nannyombi Charlotte yabadde amulese wabweru n'agenda mu nju. Yagenze okuddayo kufuluma okumunoonya atakyamulabako ekyaviiriddeko omwana ono okugwa mu kidiba ky'amazzi mwe yafiiridde. Eno naye poliisi emirambo gyombi yagiggyeeyo n'egitwala mu ggwanika ly'eddwaliro lya Mubende Regional Referral Hospital nga bw'ekola okunoonyereza kwayo. Ssebuufu baana ba Kintu, CBS FM e Mubende. Ate mu ssaza Gomba poliisi mu disitulikiti ey'e Gomba ekutte bakansala ba disitulikiti eno 8 nga bano bonna ba kibiina ekya National Unity Platform ebalanga kutaataaganya lutuula olw'olukiiko lwa disitulikiti n'okwogera byegamba ebitali bituufu ku bakulembeze ab'e Gomba. Bakansala 8 abakwatiddwa bano bonna ab'ekibiina kya Nuupu sabbiiti ewedde baasooka kuyiwa lutuulo olwa disitulikiti ey'e Gomba nga balanga akubiriza olukiiko olwo olwa disitulikiti ey'e Gomba munna NRM Manuel Lwegamba ne nnyini ntebe wa disitulikiti eyo Kiviiri Godfrey nga naye wa NRM ky'okunyigiriza abakiise ab'ekibiina kya Nuupu. Omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Gomba Lwegamba Manuel Novemba omwaka ogwedde yayimiriza abakansala babiri obuteetaba mu ntuulo eza disitulikiti ng'abalanga nti okwogera ebintu ebitali bituufu ku mumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'e Gomba Kizito Ivan. Kyokka bakansala abayimirizibwa okuli Sebiraalo Rogers w'eggombolola y'e Kabulasoke ne Seruntaaga Davis Bigumba nga bombiriri ba Nuupu bagamba nti entuulo ebbiri ze babagobamu zaggwayo nga kaakati buli lutuula lwe bagendamu ate nga bagobebwa nga kino kyawaliriza bannaabwe aba Nuupu abalala nabo okubeeyungako ne beegugunga. Ku luno bakansala ba Nuupu we bagenza okwetaba mu lutuula lwa disitulikiti poliisi ebazinzeeko era bonna batwaliddwa ku poliisi ey'e Kanoni. Bakansala abo nga kuliko Nicoleta Tushabe Jeni ow'Ekyegonza, Serwadda Frank ow'Ettaba Binzi n'Abasujja Juli Kibaya n'abalala nga bonna ba Nuupu bagambye nti kati olutalo ssentebe wa disitulikiti y'e Gomba Kiviiri Godfrey n'omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti nga bombi ba NRM balubaguddeko nga lwa byabufuzi naye bagende tebajja kupondooka. Bazi batugoba mu kanso atasuspendinga mu kanso kabiri ezaggwako naye ate ku mulundi guno tugenza okubaako betuteesa oba okulaba nga tulina bituteeka mu bajeti ng'era abatuma abalonzi baffe bategeeza wetwatuuse mu kanso kyatwewuggyeko enviiri ku mutwe nga tulaba federal policy batujjamu otutuuse wala DC atuwerekezeza poliisi naye kennyini ne batukiika emmotoka nga batukugira okuyingira kanso. So simanyi oba ebitongole bitagende naye bikozesebwa ate okulaba amateeka gakola ki gamenyebwa. Poliisi ekikubidde okubaako kyekikozesa oba n'okwekubira enduulu gye bali. Kyokka ssentebe wa disitulikiti y'e Gomba munna NRM Kiviiri Godfrey agambye nti ekibonerezo ekyaweebwa bakansala ababiri kyaweddeko mu lutuula lw'eggulo n'agamba nti bakansala abo balina okuleeta obujulizi ku bigambo bye baayogera ku mumyuka wa ssentebe oba Ssekyo nti balina okwetonda.
Mu ssaza Buddu abakulira ebyobulamu e Masaka bali mu kutya olw'omuwendo omunene ogw'abatuuze mu kibuga Masaka ne disitulikiti y'e Masaka abatannafuna ddoozi ey'okugemebwa lumiimamawuggwe ekiyinza okuviirako ekirwadde kino okwongera okusaasaana. Mu kiseera kino abatuuze b'e Masaka ebitundu 5 ku buli 100 be batannafuna ddoozi ey'okubiri ng'ate abalala ebitundu 2 ku buli 100 bo tebagemebwangako yadde omulundi ogumu bwe guti, era nga bino bikakasiddwa abatwala ebyobulamu e Masaka bwe babadde batongoza okugema okw'ekikungo mu kibuga ne mu disitulikiti y'e Masaka. Kitutte ekiseera nga minisitule y'ebyobulamu tesindika ddagala mu disitulikiti eno y'e Masaka, wabula omulundi guno okusinziira ku mumyuka wakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Masaka Dawuda Kewaza babaweerezza ddoozi 79,000 naye nga sabbiiti eno weeneggwerako bagenda kuba bafunye ddoozi eziwera 15,600 mu kibuga ne mu disitulikiti, era nga mu lye baleese mulimu erya Pfizer n'erya AstraZeneca. Mu kutongoza okugema kuno mu katale k'omunyendo okugenda okumala ennaku 7 mu kibuga ne mu disitulikiti y'e Masaka, Kewaza Dawuda agambye nti bakugema abantu bonna abali waggulu w'emyaka 18 abaafuna ddoozi esooka n'ey'okubiri nga kw'ossa n'abo abaamalayo nga baagala okufuna ey'ennyongereza. Abantu abamu bafunako ddoozi esooka, abamu baamalayo, naye nga Masaka disitulikiti ne site abantu abeegemesa ddoozi esooka bali ebitundu 8 ku 10, abafuna ddoozi ey'okubiri bali ebitundu 4 ku 10, ekitegeeza nti abantu 50 ku 10 tebannafuna ddoozi yakubiri. So omukisa gwe guno okulaba nti abatafuna ddoozi yakubiri mujja okufuna ddoozi yammwe ey'okubiri, naye ate n'abo abatafunanko ddoozi n'emu gwe guno omukisa okulaba nti mujja mukozese kyansi eno. Eddagala weriri twafunye eddagala 79,000, tusuubira eddala okubeera nga balitwongera awamu nga Masaka disitulikiti ne site tusuubira doses 15,600. Tusuubira nti abantu bonna abasukka emyaka 18 n'okugenda waggulu tusuubira okubeera nti mujja kubeera nga muggwayo mwenna tubageme. Omumyuka w'omubaka wa gavumenti atuula e Masaka Daniel Kabunga yatongozza okugema kuno, wabula abamu ku bafunye eddoozi yaabwe ey'okubiri balaze bennyamidde olw'abo be babeera nabo abaagaanira ddala okubagema, era basabye gavumenti nti n'abaana baabwe abali mu masomero nti batuuseyo eddagala babageme. Erinnya Nakazibwe Rose, kyetusaba tulina abaana baffe ku masomero naye ennaku zituuka ez'okugema nga bali ku masomero situlina bwe tubajjayo kubatwala kubagema. Bali badde basooka baana kubanga abaana bajja kufiira okusoma nga tebafiiriddwa ebbanga ddene okuva emabega. Kyensaba ab'ebyobulamu batusindikire abagema ku masomero g'abaana bageme abaana baffe ng'obuzibu temunnatuuka. Zebbulu Kasozi, nze omuntu ayagaana okubeera nga yeegemesa nze mugamba agaane lulwe. Radiyo zezo bazibeera zibika abantu abafudde ekubika lulwo, bwe baba basima ekinnya basima kikyo. Era nze nsaba ekintu kimu, omuntu yenna alina endowooza egamba ti eddagala lino lye bamukuba lya bulabe, bantu abafaanaganako bwe tusobola kuba malamu. Mulala asobola n'okubeera n'endowooza ye ng'akugamba nti nze tebankuba mpiso, omulala asobola okubeera n'endowooza ye nga ye alina ekyamukwata ku bwongo nga buli gavumenti kyekola alaba kibi ku ye. Ekimpaliza okujja okwegemesa obulwadde buno mbumanyi butambula, ate sinze afembayo okusigala mu nsi muno nga seegemeseza olwo mba njeemedde Obuganda. Wabula Dr. Kasule Shafiki omu ku bali mu nteekateeka y'okugema kuno wali ku Alhama Medical Center mu Nyendo agumizza abayisizza mu myezi esatu oba ebiri nga tebannafuna ddoozi yaabwe yakubiri nti bagende bafune eddoozi yaabwe kubanga eddagala lye baafuna likyalimu mu mubiri. Kozi abamu babadde beebuuza ku bbanga okugeza ng'omuntu yagemebwa emyezi 3 emabega, ng'okugeza eddagala lino erya Pfizer nti omuntu bw'agemebwa adda oluvannyuma lw'omwezi gumu. Abamu nga bagamba nti kiba tekibakosa, kusinziira ku research aliwo kiba tekibakosa omuntu oyo ajja n'afuna ddoozi ye ey'okubiri. Era omuntu nga yafuna Pfizer oba nga yafuna ekika ky'eddagala eddala eritaliiwo asobola okujja n'afuna eddala eririwo. Olwa research aliwo tusobola interswitchinga omuntu nga yafuna ddoozi emu ey'eddagala n'afuna ekika ekirala ku ddoozi ey'okubiri. Kati n'aba booster doses gibeera emyezi 6, emyezi 6 we gibeera nga giyiseewo, era ogenda kubeera ojja mu nnaku zino 7 gye tugenda okukolera kampeyini eno obeere ng'ofuna ddoozi yo ey'okusatu. Nga tukyali mu ssaza Buddu abatuuze abakozesa oluguudo oluva e Masaka okudda e Mutukula si bamativu n'abaweebwa omulimu ogw'okuddaabiriza oluguudo luno be bagambye nti omulimu gwe bakola tegumatiza n'akatono. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi yalina ebikirawo. Oluguudo luno olwogerwako oluva Masaka ng'era lwe lugatta disitulikiti ekyotera awamu n'ensawo ya Uganda e Mutukula, ng'era mu kiseera kino abatuuze badde bafunye ku bwerero luvannyuma lw'okukizula nti lubadde lutandise okukubwa ebiraka ng'okusingira ddala ekitundu okuva e Masaka okutuuka e Kabonera kyakubiddwa ebiraka, ate awo ne babuukawo
ne batandikira emiti ebiri okutuuka emutukula. Kino kyekijje mu mbeera bannakyotera naddala bwangalya ku luguudo olwo okw'olwemuguju nga bagamba nti waliwo ekkobaane ery'okugezaako kulaga n'okufeebya emu ku bitundu mu kitundu kino. Robert Muyimbwa Kalajje nga mu Democratic Party agambye nti omubaka Lukwago John Paulo yabadde asiiba ku fulo ya Parliament ng'asaba oluguudo lukolebwe, kyokka kyabwewunyisiza okulanga ate ekitundu ekimu baakibuuse ne bakolamu bitundu birala. Tufunye obutali bumativu ffe ng'abantu b'essaza ly'ekyotera abakiikirwa omubaka John Pompalanyi Lukwago mu kikolo gwanga olukulu ku nsonga y'oluguudo olutugatta Masaka, Kyotera ne Mutukula Road. Ng'ate tukimanyi bulungi nti omubaka waffe ye yayimirira ku fulo ya Parliament n'atuusa ensonga y'oluguudo, kyokka ate kitukubye enkyuku ekyokulaba nti baakoze oluguudo okuva mu kibuga Masaka ne balukomya Kimaanya Kabonera, ate era mu ngeri y'emu ne batuyitako ne bagenda balukola okuva Mutukula ne balukomya emiti ebiri, nga kirabika nti waliwo enteekateeka engenderere okunafuya enteekateeka y'obuweereza bw'omubaka waffe bwakyotera n'okumunafuya. Kafuba waffe okuzuula abadde bakola eddimu eno y'okkuba ebiraka mu luguudo luno agudde butaka oluvannyuma lw'otabafuna ku masimu gaabwe agamanyiddwa. Ku CBS FM leediyo y'obujjajja, nze Sose Kimpirwazi, Kyotera. Era mu ssaza Buddu bakansala abakiika ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi abatuula ku kakiiko ka disitulikiti eyo ak'ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ekikula ky'abantu bawuniikiridde bwe batuuse mu malwaliro ga gavumenti e Bukomansimbi ng'embeera gye galimu si nnungi n'akatono. Bano ababadde balambuzibwa amalwaliro amanene e Bukomansimbi basookedde ku ddwaliro erya disitulikiti ekkulu erya Butenga Health Center 4 ne bakizuula nti eddwaliro eryo terikyayina ggwanika mu kuumirwa abafu, ng'abafu abaluddewo okutwalibwa abaabwe baweerezebwa mu ggwanika e Masaka ng'ate liri wala. Bano era batuuseeko malwaliro amalala nga Kitanda Health Center 3 ne Bigasa Health Center 3 nga eno basanze n'abaayo ebibasoomooza tebyawukana nnyo, gamba ng'eddagala ettono eriva mu gavumenti nga ligwawo mu bbanga lya sabbiiti 2 nga lyakaleetebwa ebikozesebwa mu kujjanjaba ebitono wamu n'obufunda bw'ettaka amalwaliro gano kwe gatudde, ebbula ly'ennyumba ez'abasawo n'ebirala. Nze Nabulya Dorothy, kansala omukyala akiikirira Kibinge ku disitulikiti y'e Bukomansimbi. Ebisoomooza amalwaliro gaffe Bukomansimbi bingi ddala bye tulabye nga tuva ku monitoringa amalwaliro gaffe gonna. Okusingira ddala temuli ddagala mu malwaliro gonna, temuli ebikozesebwa bitono nabyo, ebizimbe ebimu si birungi wadde n'akamu. Embeera emu ku malwaliro agamu osanga abasawo ng'ate kumpi baagala kusuula n'abalwadde mu woodi. Tugenda kugezaako nnyo ffe ng'abakulembeze, tugenda kuteeka mu nkola ebintu ebyo era tubyogere nga tuyamba amalwaliro gaffe ag'e Bukomansimbi. Akulira ebyobulamu e Bukomansimbi Dr. Katalu Fred tumusiime asabye bakansala abatuula ku kakiiko k'ebyobulamu balowooze nnyo ku malwaliro nga bakola embalirira ya disitulikiti egyo n'amalwaliro okussa n'okugasakira mu bannakyewa abalala. Mu ngeri ey'enjawulo abakiise basiimye nnyo gavumenti ya Koleya ng'eyita mu kitongole kyayo ekya kofi olw'ebyo bye yeekoze mu Bukomansimbi era ne beebaza n'abasawo olw'okwerekereza ne bajjanjaba wakati mu mbeera enzibu ddala. Mu ssaza Kyaddondo poliisi ey'e Matugga etandise okunoonyereza ku bikolwa ebyakibba baana wamu n'okubatemula mu kiyitibwa okubasaddaaka ebyeyongedde mu bitundu bya divisioni y'e Gombe mu munisipaali y'e Nansana bazuule kwe kiva n'ababikola. Abatuuze baazudde omulambo gw'omwana eyabula sabbiiti 2 eziyise nga gusuuliddwa mu Kalittunsi ku kyalo Wambaale mu divisioni y'e Gombe. Omwana eyazuuliddwa nga mufuye Juliet Naggujja ow'emyaka 7 nga muwala w'omutuuze Sekandi Matiya. Omutuuze ku kyalo kino nga ye yazudde omulambo gw'omwana annyonnyodde ebyo ebibaddewo. Abadde nze kulima kati natandikidde saidi zaawali nempulira ekiwunya mu kukiwulira saasoose kigoberera nnyo nennima kati we nakomyewo ko emabega nensanga ekintu nga nze mmanyi nkima kwe kukisika nenkizza emabega nennima mbadde ntuuka wano nkomawo ngijjawo luno olulimbi kwe kusanga obugatto obwo nenzirayo waka nempita omulala netujja netubiraba neera netuddayo netujja ne muzeeyi Waswa ne Kulumba ne Gerard ne bakubirako ab'ekirolo awo we bajjira. Tumusudde waliwo omwami abadde alima
yonna ng'alima mu kalitunsi muno ng'omanyi omupakasi bw'akolamu agenza okulaba obugatto obwa yero n'agamba ye obugatto bwani kati n'ayita munne n'amugamba jangu olaba obugatto obuli wano olutuuse ku bugatto n'agamba katukubire defense asooka ajje ne bankubira essimu ngeze okutuukawo nga ndaba obugoye bw'omwana nange ne nkubira chairman wange ne mugaba chairman nzudde omwana baleka bamuzayo eno mu kalitunsi n'empita akulira ebyokwerinda ku kyalo kino nga ye Kafeero annyonnyodde nti omulambo guno bagulabyeko. Tusanze omwana nga bamusaddakira eno wansi mu kalitunsi. Tusanze kiwuduwudu nga baakisalako emikono nga baakisalako ebitundu bya wansi byonna baabitwala ate ne babitambuza emikono tekuli akawanga tusanzeeko mutwe nga baagusemaatema ne bajjamu obwongo n'olulimi temuli byonna baabitwala. Kati tusaba bakulembeze bannange tusabe tukwatireko amasaba agali mu bitundu amakole agali mu bitundu agasaddaako omwana gajja ne gatandika okukola ki okusaddaaka abantu. Nsaba osi wange wejjagala Mukama otukwatireko taata tunoonyereze byonna n'abasaddaasa omwana tulabe nga tusobola. Bannange nsaba bakulembeze bannange era twagala abatuuze baffe tukwatire wamu tukuume abaana bwetulabidde ku kino kye tubadde tutasuubira abaana balaajana abazadde ba mwana balaajana era tusaba ffenna tukwatire wamu nga LCA Wambaale. Nyini ntebe w'ekyalo kino eky'Ewambaale mu Gombe Division Kanyike Deogratias akubiriza abazadde okukuuma abaana baabwe obutiribiri. Buli gwe wabuuzanga nti ng'akugamba kimu nti omwana yazze agoberera omusajja naye bwe wamubuuzanga nti omusajja osobola ali mu bantu nga 5 n'omugyamu nti tetewali yabirondoola. Lwaki tebaabirondoola? Engeri ekintu kino kibadde nga kipya mu kitundu kyawa enkizo oli eyatwala omwana okugenda nga amufollowinga nga tewali akyekengedde. So kyenkubira omulanga banne ku batuuze baffe babawambaale Seero essaawa eno kati olw'enjega eyatuguddemu bw'olaba omwana wa munno nga atambula ng'eyo omwana waffe gye yabulamu tubeere beegendereza nnyo. Maama w'omwana ono nga ye Susan Namukisa azirise oluvannyuma lw'okuzuula omwana we. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.